mwagale kujja nga munoonyeza mu bubi anti ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga oziraba ezigenda mu maaso ensonga mu ggwanga oziraba ensonga ezigenda mu maaso NSSF eri mu ggwanga twogera ku ggwanga mujje ekivuyo ekyabadde kyesungiddwa buli muntu amawulire wagafunye otya okubeera nti no stage egudde buli muntu twogera bwoti togaa nti ekivuyo kyadde kyesungibwa buli muntu ng'omu ku bakisanyukidde obutabaawo no nze nabadde sikyesunze kuba nabadde era sijja kukola ki kubaayo nga nsonga ki sikyetaaga nadde saagala kugendayo nadde sikiinamu kuyaayaana okusalibwamu kwakyo gwe nga gwoyinza kitwala otya ababadde bagenda okukolera bye bafiiriddwa badde bagenda okufunamu ssente badde bagenda otuddeyo soda pike naye yataddemu ssente yafiiriddwa nze tikyansaze okusinziira ku budde embeera eno we yatuukiddewo zabadde mu ssaawa 8 olowooza ki ekikulu ekyalemesezza okulaba nti so yeeyongerayo kuba obudde bwabadde bukyaliwo obutereeza abayimbi bali balina tandika sande Kamili yekka yabadde agenda okweyo olwo lwaki yasaziddwamu kyavudde ku ki naffe kyetukubuuza stage kugwa stage yazimbiddwa ennaku mmeka pozi nga bannamawulire namwe temuli zinoninga no wabaddewo embeera nga bamuwadde option endala no stage ebadde ezimbiddwa stage yazimbiddwa ennaku mmeka bagitandika lwakuna nga show ya lwamu nga show ya lwakutaano stage ndandika okay stage yazimbibwa olunaku lwali lwakubiri nemalizibwa olwokusatu so olwokuna lwonna yabaddewo nga batereeza mu butereeza stage ya lwakuna nga batereeza mu butereeza so twagala otubuulire ekyokubeera nno yagudde akirekawa omutegesi n'omuyimbi loosi zibaawo mu bintu bingi kati mwe mutunudde Chameleon tafiiriddwa muntu agende mukomera tagenda mukomera era omutegesi kubanga tayimbye n'ekira nti asooka okuddamu nateeka shonga bye yagirangidde endala ndamukolaki n'ayimba kati Abitex yafiirwa abantu ku Freedom City Quality n'asibwa Chameleon tasibiddwa takoze eki tawawabiddwa tetumanyi wali yafuuliddeyo oba yafunyiddeyo damage tewali yagize ekyo kitegedde kati ate Chameleon timunakuwalireko forward anakuwulire Katonda yalese ekyo babasolovinge gwe towasangako omukazi n'omukuba embaga n'omutuusi wakanaganozaala twogere ku bakyala bano bamaama nnaaka abadde baleese ebintu byabwe mu kivvulu bolowooza bayinza funamu batya kiganye loose baawo kugambye owasa omukazi n'omuteeka miliyoni 4 mbaga kwanjula n'atuuka ewaka n'atazaala bw'aba akuyambye n'afuna olubuto n'afiira mu zaaliro okola kimbuuza gwe atulanga ekiwenkene omuleka Gravity okuvaayo n'akola posti eyo gye walabyeko naawe oyinza kyogera mutuufu atya waliwo omuntu ayinza osanyukira omuntu n'akola ekyo oyinza okyawa omuntu ataakusobya naye obusungu bwa Gravity nga bungi just no oyinza osyawa omuntu ataakusobya gwe kiddemu nti yoba nedda kati bwe tosobola kukyawa muntu ataakusobya kitegeeza Gravity Chameleon alina kyeyasobya ani Gravity oba beesobya kakati obadde oyaga Gravity aveeyo nakuwale gwe kituuka ku mulabe woosanyuka oba okaaba atwandisuubidde nti nno abayimbi buli omu yeetaaga munne sitaani Katonda oba yakolera sitaani omuliro Katonda yatonda sitaani yamukolera omuliro naffe be yatonda mu kwagala ku kifaananyi kye n'atukolera geyeena osegedde mpaka nakati Katonda tasonyiwanga sitaani naffe tatusonyiwanga okuva dda mu yali ekiba ntandika okufa tukyakola ki tukyafa Katonda n'akolima n'agamba nti abakazi mulizaaliranga mbulumi abasajja muliranga mu ntuuyo zammwe omusota guli kugwanga ku mutwe era gulimanga kisinziiro nakati kiriiwo Katonda ow'ekisa ffenna gwe tulaajanira olaba tatusonyiwanga kakati otugambe Gravity this is a human being muntu afuna obusungu n'anyiiga kyenkubuuziza nti omulabe wo bw'afuna ekimukaabya osanyuka oba onyiiga walidde sina kyenalidde ate nze bampa ekyo abayimbi bannaku abayimbi bannaku kubanga bwe balwana wano tubasondera walabye bameka abalwadde nga si bayimbi nga bagaye tubasondere ng'abayimbi waliwo posita gye tulabye ku Twitter okwo omwami omu agambye nti abayimbi baali badde kati baboycottinga music wa Gravity ne baba nga tebakyamukiriza kuyimba ng'era stage gyalinnyeko abayimbi tebagigendako ensonga eyo olowooza erina wetwala industry obutasoma bulumu okuze oyo akyogedde mubuuze nti Gravity ng'atandika okuyimba yavaayo n'alangirira nti mwagale Gravity oli ku Bushington omusajja aludde mu system bye walaba nga sinnabaawo tebingasa
nze gwenda byeko ye muki ye mwana basudde yali w'amaanyi era w'amaanyi naye okyasobola omuyingira taliiwo kati atali w'amaanyi kabako yaliwo oyo agamba nti muboyikootinge muzire oyo gwogenda okuboyikootinga n'okuzira mbuuza bwe yali ajja gwe bamugamba nti fugira yitawo gwe walangirira abantu nti bamwagale tubeere abantu abakulu okunyiiga mukwate nga wuma tewali kibiina ky'abayimbi wuma yavuddeyo neyisa ekipapula nekikola ki nga bavumirira ekikolwa kya Gravity ekyo tekimala kwata Gravity okwate Chameleon gwomanyi ekyo banga Chameleon yalina kyeyakola Gravity ekinene ekisinga ne kwekyo gwomanyi ki ya Gravity agamba yamuma just drop gwomanyi ki Chameleon yayimba ku kivu kya Gravity lwaki tebakwataganirawo lwaki tebava ne bavumirira ne bagamba nti gwe omuyimbi omunene legendire lwaki omwana ono tomulaga kyakulabirako n'ojja n'omuyimbirako lwaki temubasitula ebiseera ebimu baneetubuukira nnyo ebintu nga tetumanyi na kulowooza Gravity okuva n'agira alina obusungu ku mutima Chameleon weewaawo ali muloosize naye weewaawo mulamu n'obulamu bwe buki kikyaddamu nekyasobola okuddamu nakujumezi gyalangire n'akikuba okitegedde bwakikuba naddamu najja akasente naye Gravity tewamuyimbirako kitegeeza balina biifu eyaki ey'amaanyi wuma mubayite ono yakola ki mbadde yatubakwasaganye wuma maviirayo mu nsonga za ssente kugenda wassale ani afiirwa mu kino Chameleon Gravity ate Gravity afiirwa ki ataddemu seriki buuza nga alina amagezi naawe luli yayogerako bwogezi kwa yimbi n'avayo n'akaaba leero ekyamukabya kirala twabadde twakamalola abaposti gundi yayogera ku bayimbi teyakaaba Kenzo naye ensonga zizaali buli omu aba n'obusungu bwe ku mutima yabadde yakamalo giteekayo wayise eddakiika nga 3 oba essaawa emu n'agamba akawunti ye babadde bagihakinze tolaba nti ali so kawadi tali kawadi yagambidde kuki era ku Facebook kwennyini wabisanga kuki tolaba nti mutiitiizi si mutiitiizi gwatali mutiitiizi okozeewo ki kale gweoyagala nnyo Chameleon omuwadde ki nze ni munnamawulire atalina ludda ne twanalizinga nsonga kale kati vamba namawulire kati gwoli muntu gwola Gravity yandikoze eki kubona ani alina okwetondera munne kuki kuba Gravity agamba Chameleon n'abantu abalala babiri batamenshoniza ti be baali balwana ekivulu ky'evulugu yenna eyajjamu okitegedde kati Gravity bwaba avaayo n'agamba nti baalwana ekivulu kyange osegedde omanyi omuntu okukulwanyisawo gy'akawogo bwe kitegeeza singa nkujjako kamera eyo okimanyi nti kamera ye mundu yo kati omuntu bwakulemesa kamera how do you feel owulira otya nga tonnakagamba buliyo ekintu kimu bw'osanga omuntu agudde ku accident nga tonnakaba woowe sooka onoonye bakagulamu ayinza okuba abadde ava kunyakula kasimu abantu abamu bakomenti nti oba omusajja gwe yakuba embooko eyamukolimidde owa bodaboda mwatandise n'okujja ebyakkalamagi bantu babijjayo mujjayo ebyakkalamagi ne mujja bino naye nze mbabulira ekintu kimu ensi mabina ensi mabina gakoze gati bw'ositama gaawukana bw'oyimuka gagatta buli muntu ensi erina weemwawukanirako erina weemugattira ate ensi tugiriko bukiikanga mimwa okitegedde taata kati Gravity okuvaayo n'alumba Chameleon teyamulumbye actually yalaze naye ekimuli ku buki bw'abeera nga kavidiyo akaasooka ng'agambye eggwanga mujje eggwanga terijja kujja yagamba Chameleon saba nnyo eggwanga linzo omanyi mwe bannamawulire mwaganye ebyonoonese yagamba Chameleon saba nnyo eggwanga lijje kuba liyinza obutajja liyinza ne motion gyakyogereramu ng'alaga essunga kisoboka bano abantu baziwa bannayuganda omunnayuganda olaba akuba omuntu akalulu n'amumma akalulu ng'omuntu oyo abadde amubeererawo abadde amuyamba abadde akwaki n'amumma akalulu naye kati gwe Chameleon atazimbanga ku ssomero atazimbanga ku ddwaliro nti omukazi azaaliremu omuntu asobola okugaana okujja mu ndaba y'eggwanga libadde linajja buli muntu n'omukisa gwe buli mbwa n'omukisa gwe tubale twagala kulaba omukisa gwa Chameleon guliwa naye kyavuddeyo kisirani kyekyasoose abamu babadde bagamba nti neraba kyamuyambye kuba abantu badde tebagenda kujja abaani abadde tebagenda kujja abadde tebagenda kujja abadde tebagenda kujja n'abadde bagenda okujja abadde bagenda kujja bwe kyani musazeewo zandikuze n'akuwolako ssente naye olowooza okubanga ekivulu kino kyongezeddwayo kiina kyekikendeezezza ku prediction ze ez'obuwanguzi oba kiina ekyongedde omukisa nkukunyi usanga yeeyalidde
enkukunyisanga ayaze neigwe nobona abekuluma omusajja yakakuba owa boda totidde okukola ki omanyi ensingo tya munsi nti ebintu nti enjala nti obwavu nentya ne lubaale so Chameleon tomutya ne bwe mwesanga netwesanga netukola ki nze muyinako obuzibu yaninako obuzibu amanyi twali twesinkanyeko netwehaginga ne buli muntu ali opposite ne Gravity kyeyakoze lwaki omuwagidde kubanga buli muntu alina obusungu bwe oyinza osanga Gravity alina kyeyakola Chameleon oba Chameleon alina kyeyakola ki kyegambye kiri nti wumavaayo otuuze abantu abo babiri ojjewo bifu before nga tondagamba kususpendinga kuboycottinga bintu byono omwana wuma erina amaanyi ago anti ebayite si bakulembera mbugende wasale sale abayite nga salaso bayita n'abawasende nga si muyimbi industry yaffe wandyagadde efaanana etya bweyagala ensi bwetambula omanye ekifuga ensi omanye ekifuga ensi kiba ki nedda byabufuzi kati osese ate bitya ebyobufuzi politics yakulakulanya ensi era yamwavuwaza minisita bw'alya ssente z'enguudo oluguudo luba lubi minisita bw'alya ssente z'eddwaliro liba lubi minisita bw'alya ssente z'okusomesa music aba muki music right balimu buli omu tali mu music ndi nkulakulanya industry ya Uganda gwagenda ogisitula music bamulimu business kyoka goli ku kamera kulakulanya nsi yo musasulwa bubi nego wandyagadde omwana wo mwagaliza omulimu ogwo gwe byoyogera ani akusasula kati omuzize ekigambo ekirungi ennyo nze ndya ku mumwa nze ndi mwogezi wa ku mikolo nze ate bw'otuuka ewange nkuwa amagezi gange kyekakola ki wali abantu abategeera nga nze ate waliwo abatategeera nga nze naye nga basobola okyuka olw'okuwulira endowooza yange nagamba mbadde empalana n'omuntu naye kino kituufu Gravity ayina empalana ne Spice ayina empalana ne Bebekulu ayina empalana buli muyimbi tolowooza nti nno kyongera mu mukkakanya wansi okimanyi nti ne ku kyalo okwova nnyoko ayina bawalana naye yamba mbufumbo bakitaawo gweokimanyi nti abo omukazi gw'olina essaawa zino si gwe wasookerako kyokka ne ex w'omuwalana ng'ate talina kyakubbira obadde okimeba nedda ensi lutalo tokakasanga abantu bakwagale bw'ofunanga ssente mu nsi tofuba kulaga abantu nti olina ssente leka abantu bakulage nti olina ssente bw'oliraga abantu nti olina ssente zigenda kukuggwako senga audience ya Chameleon ekyukira Gravity tolaba nti ayinza okusemba n'agwa wansi nemuwalana mu Kampala wano walabyeko batimbye Wire Mukaabya mu Kampala wano walabyeko batimbye Abdulmulasi mu Kampala wano walabyeko batimbye Salasoti oba Godfrey Kibijigiri tebalya tebanywa ate bakola n'ebivulo eby'omutwalo wangi so kiki otegeeza mu kino nze nkugambye kyekyo getegeera ng'omuntu nze mbulira bagezi omusibe asigala ku mumonde ng'ali Gravity embeera eno ne biifu zino zimutwala mu maaso n'ennyimba zakuba ejjenje mu kituli waliyo ensolo eyagala empologoma ku ttale empologoma teriiko kweri